Iyo yeriwa. Yeno waneno. Eno wano. Enemezemo muddo. Ye Buganda wange. Ish. Toyina balima. Nange nabadde surprise ne muza baba what happened. Enyumba eri mu nsiko. Nenga yeno gibadde bakuwa mu bifaananyi. Eri gitwahandikirako. Olwo nakunyuza story yange wano tali gasanga kutemuukaawo. Kasene nasoboka okwasa. Nengamba kambeko n'ekyokola ki? Bana soka nengula poloti eri wali wamanga sisi ya already yade yangambye. Je nasoka hene njisitunda ng'omugaga alaba yagalagazuwa. Then sisi nayongera kuwa nakola ki nagula wano. Nendyuka nteka mwene nyumba. Omwana abadde yanyigirwa. Afuuse ensonga. Yesebo. Kino kibaita ofuuka ensonga. Mama tuli mukwata ne tumuleeta wano aligamba Yesu omwana wange yagenda mu butali bulungi naye kale kamusabire busabizi mukisa. Kyemumanyiko mugume lyayina n'empaka zaayina. Bwaba yagambye nti nja kukola ekintu nkimalirize. Mukwano nawe buba mu bubi akiggusa. Kiki kuna kuwaza ate. Akola ekintu n'akimaliriza. Rosette alemera ku kintu n'akikola paka lukiggwa. Ate nga simuwulirangako nga yakoze kintu mu bubi. Ekyo yakola mu bubi kyokka kyali kyakugaana kugenda bweru. Naye ate si ye yali ensobi esingayo nti abaana bakola ensobi nti eyo yesinzeeyo. Rosette kiki ate. Oyasire munako wavo. Just nsinza Katonda buli lunaku olukya. Fe abanyondo estate experts. Mwakuba omulanga abaana mabakola mu biyumba. Sente za mugendo komawo nga baziridde ate mumanyi ndi mukyala mwesimbu. So nga CEO netugamba tutaligenda ku poloti. Omwana yagala poloti. Yes tujikuwa. No sawo no ugamba nti poloti omujizimbiremu netukuzimbira. Nobanga olina poloti yo toyina muntu mwesimbu kuzimbira mu fitokola ki tukuzimbira. Tuyina enyumba. Ezitali sijaga mbuno zili finished. Kati nga bwogirabe yonga bweri. Kiri gyolino ogamba nti nze mujimperawo nga bweri nje malirize. Obana ogamba mujimalirize nze nkole ki njitwale ngewedde. Obana ogamba akanjigule nga bweri then munyabeko kubanga mukola ki nga mujimaliriza notuwa sente tukola ki netumaliriza so bye tukola. Nyondo estate experts. Nze lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna tuli nsanju wano ne Nyondo Rosette. Mukwano gwange yakomyewo mu ggwanga Uganda. Video ezimu mwazirabyeko nga tuli ewaka ewa maama. Kakati wano bwe tuli Nyondo twasembyeyo nga atugambye nti alina bye yeekoleddewo nti mu bbanga lyamazeeyo at least abadde alwana. Kakati wano ensanji we tuli tulese kutulaga kuzimu ku nnyumba zasobodde okubanga azimba mu maanyi g'ekyeyo nga we mukimanyi Dubai gyawangaalidde. Tuli ne Rosette nga mumulaba, tuli ne ani? Gerard. Tuli ne mwanyi ne Side baba. Baba ye wali nnyo. Baba mumujjukira mu video mwamulabe ng'ensonga za Rosette omusonyiwa azirimu nnyo era azinamu nnyo omukono. Kakati tuli nabo okulaba nga ate tulaba ennyumba. So we tuli ennyumba zo nnyingi ogenda kusooka otwawulira eyo yeeriwa. Kubanda bekyala abantu bazimbye amayumba ag'enjawulo. Wano we tupaakinze eyo yeeriwa. Yeno waneno. Eno wano. Enemezemo muddo. Ye Buganda wange. Ish. Toyina balima. Nange nabadde surprise ne muza baba what happened. Enyumba eri mu nsiko. Nenga yeno gibadde bakuwa mu bifaananyi. Katugenda kuyitawa baba. Tubadde tulina kuyita wano wennyini. Tubadde tulina kuyita wano wennyini. Naye olw'ensonga y'omuddo nti oguliwo tusobola okuyitira waliwo emmanju waayo. Wali emmanju wali bazimba oba ne tuyita wano side. Kaga bimu okuwaganya. Bimu okuwaganya just lwa muddo naye. Nga guno gulimibwa bulimibwa kitegeera. Manyi nebya gundi nebya trespass kati enduulu ogiwulirira mbana abazimba. Nti abaye babo. Kati bagenda ku kyaffe. Anagula omusajja gwani gwaffe gwabano. Baba neighbor. Bana bazimba kitegeeze ne bazimba ba neighbor. Wakuba tebatusabye nabaguyiwawo naye. Nkolagana y'abantu. Muje baleko basebo. Tikina buzibu. Naye nga mwabadde muno tusaba. Temwasabye. Naye kiri okke. Wakomaawo. Awe wali olugundi lwammwe oluwanyi. Wano kuno tuyimiridde septic tank ate mugwamu. Eno septic ya nyumba yeno. Kale tuyise mmanju banyawe ne baseba olw'omuddo naye nga bye bino Rosette byakoze bannaye. Yoga munnange ze kino kinene.
si byangu bijja nebikoma wano bwe bugazi bwayo naye ng'ebya Kampala bwe mubimanyi teyeetaagawo nnyo lujja tulinawo wano emizigo gye okuva wali wansi okwambuka waggulu waliwo emizigo gye 5 kati poloti eri fuuti mmeka wano mu maaso obugazi bwayo eri fuuti 4 mu 4 awabira wanene kwate ennyumba eyinza oba etudde ku fuuti nga 15 then obuwanvu buli mu fuuti 5 mu 7 poloti y'amaanyi ngolozeti nga toyogera omuddo gunsobedde omuddo gwansobera nalulirwe nasooka okujja bali mubuuza mazima ddala omusajja atula nga abo abazimbaawo asobola okulya emitwalo ng'ebiri oba mutwalo oba ebiri oba gumu byonna n'abitemaatemawo kuba kati mugenda kukolerawo eno emabega yaggwayo era tuyise wa neighbor tuyise wa neighbor eno mu maaso ye wali olujja lwayo ono nsangi wali kitemu kati bw'ova ekitemu n'olyoka weyongerakawo mu maaso n'amagoma naye nga ono nsangi eno nzijjukirayo nti twali ku mukolo gwa Sharita mazzi mawanvu bagukolera wali eri oba bayitawo kusaza oba bayitawo batyawo wansi awo nzijjukira najja nenkyaliyako ne Jacobs Nsaali omuyimbi naye yazimba awo ye Walukaga naye ali awo kati byebyo nno sitowanga nnene nnyo gyetwayagala asobole okuteekamu ebintu bye nga byonna bijjaamu mbadde nkwata birigi oli bazimbi abazimbye ennyumba eno si eno yokka ennyumba ezimbiddwa waliwo n'endala zetuzimbye lino ddiiro tulage ennyumba munda kati lino lye ddiiro ly'ennyumba eno kino kibanga kisenge ky'abaana kino wano kino kye kisenge ky'abaana kirina n'eddinisa emmanju essebo bwe kityo bwe kiri bwe kyenkana kyo kitonotono kati ekisenge kya Rosette kiri sayidi eno master bedroom yessebo kyekino eno kirimu n'ekinaabiro ekinaabiro kyekino wano ekinaabiro kyekino eri closet bagenda teekawo ngoye lwakuba tebinnaggwa nga bwe mubiraba naye nga byonna tujja kuba tubikola biggwe wano si wabinze n'okwebaka nsobola embeera ng'ekutte nkubuulira eno ennyumba oteekamu buteesi wano ziba buzibi mu kifo ky'okupangisa eno ennyumba weebaka so nze wano bamanyi omuntu aba atambudde olengera laba kati ekkubo liirino wano ebweru kati ffe tupaakinze wali weewati ekkubo lyerino wano kakitegeeza ono ali mu master bedroom aba asobola okulaba ebiri eno naawe wasigalawo space awo ku kkubo wasigalawo fuuti 7 paka wali yes nyumba nnene nno mu by'okusaaga nyumba eno nnene era ebisenge byayo bigazi nyondo ayi muganda wange embeera bwe bali kukola ngezaako kati eno ennyumba ogizimbira plan zo ng'okomyewo oba ogirinako pulaani ki ennyumba eno anyway ku nnyumba zitwadde okuzimba eno eyakasooka eri gyetwahandikirako olwo nakunyuza stori yange wona teri gasanga nkutemuukaawo kasenga nasooka okwasa negamba kambeeko nekyokola ki kuba nasooka nengula poloti eri wali wammanga sisi ya luledi yadde yaŋŋambye gye nasooka ali nengisitunda ng'omugagga alaba yagala gaziwa then sisi nayongera kuba nakola ki nagula wano nendyoka nteekamu eno ennyumba so byonna badde babikwasaganya era nebaza mukama nti akasente katuukira ku bantu abatuufu ne bakola ekituufu kyebateekeddwa okukola ndi lako enaafu naye akanyizimbe ekole ki ebeerewo kati nenga akansooke tugireke nga nonga bweri tugende ne waki newalala cause nyina enteekateeka mu bwongo bwange endalamuuko ate obule yona bukkiriza nja kuyitiramuuko enteekateeka ngazi kati siisi uno omwana yalabikanga omujeemu gye twatandikira we yatandika okufuna ekibazo ekigaa nti sisita nfunyeyo akasente tukole kino ne mutuuka ku mutendera okugula poloti wuuyo muzimbye wawulira otya mu mbeera wakati w'omwana wammwe oba mutoowo maama famire n'engeri gye yatambulamu era kyampa essanyu ery'amaanyi
okusinziira enva gye yava ewaka nga tetukkiriziganyiza naye ne tugamba nti era kale nze nganze kubanga maama teyasooka kubimanyako wadde naye nze nganze nagamba era kale osanga maama bw'aliba tumuleese wano n'okusinziira omwana we bwe yagenda aligamba nti Yesu omwana yeewaggula twali tumusuubiramu kino naye ate alina kyazimbyewo nga ye kuba si kyekino si yeno ennyumba yokka wabula eno gye natandikirako ku njuuze okuzimba ne mu butamanya oba mu kumanya nga mpabulwako abantu nti yeetaaga buwanvu bwe buti nti yeetaaga bweti okitegeera kubanga ate ze tuwagenda tuddako okuzimba ate zo za ttabbu nnyo kweno naye ng'eno yennyumba ye emberyeberye so kyampa essuubi ery'amaanyi okulowooza nti okusinziira ku kyakoze ebbanga lyali liyiseewo yeesi nga naye neewuunya nnyo kale okukwata akasente k'omuzindo nti baaba nkolera kino na kino ne ŋŋamba maama we tuli muleeta wano omwana abadde yanyiigirwa afuuse ensonga omwana abadde yanyiigirwa afuuse ensonga essebo kino kyebayita ofuuka ensonga nti maama we tuli mukwata ne tumuleeta wano aligamba Yesu omwana wange yagenda mu butali bulungi naye kale kamusabire busabizi mukisa asobole okuba nga akulaakulana era yaweerezanga akasente ke ne katuukira mu mikono emituufu ne tuzimba ne tutuuka ku oloplate naweereza ne tukomerera naweereza ne tuggala kati n'alyoka n'agamba baaba nti yeekomaawo n'anoonya endala nali ndi awo nga mpeereza endala mugamba loze tusooke tumalirize ennyumba yo nti nedda baaba gula awalala era nengula awalala nali ndi awo ng'era aweereza endala nti baaba nti tandika ozimbaawo ne tuzimbawo ebbanga lituzimbawo ne waggwa nali ndi awo nga mpeereza sente endala nti baaba nti gula awalala nemugamba loze tetunaba kumaliriza ate wali tusooke tumalirize eri pulasita buli kimu nti nedda nja kubikwasaganya omulundi ogumu ekinene kyensoose okukola kubanga ennyumba bw'ogizimba n'ogikomerera n'ogigala pulasita tetwala sente nga kuzimba ebisigadde bibeera byangungu naye bwe twamaliriza awookubiri nampeereza endala nti agula n'awookusatu neŋŋanze nfudde n'awookusatu nengulawo yes Rosette kyemmumanyiiko mu ggume ly'alina n'empaka z'alina bw'aba yagambye nti nja kukola ekintu nkimalirize mukwano ne bwe buba mu bubi akiggusa kiki ekikunakuwaza ate akola ekintu n'akimaliriza alemera ku kintu n'akikola paka lukiggwa ate nga simuwulirangako nga yakoze kintu mu bubi ekyo yakola mu bubi kyokka kyali kyakugaana kugenda bweru naye ate si ye yali ensobi esingayo nti abaana bakola ensobi nti eyo yesinzeeyo kiki ate oyasire munaku wavu just nsinza katonda buli lunaku olukya kubanga kati essaawa yakati ndowooza otansolooza kuba social media agenda okugamba si ye it's okay lujja God knows ebyo birabaye nze nabivaako sifaayo buli muntu ali free okukola kyawuli ayagala kosi tusa kustopinga muntu kugala kyawuli akola ki katonda yamanyi kosi kyemanyi nti weetimba mu kintu ekyali kikyo God curses you bajja kutandika eyo ya sister we it's okay eyo nyondo twamumanyira ayagala ebyokweraga tekina buzibu walla tekina buzibu lujja kiki sente zeenu kwolwo kwegamba kikinga oba okukakasa baba baagala kumala kulaba ku ndagaano babeera awo tetujja balagandagaano naye baba tebakisusiza nkugambye social media ffe byaffe mutuwangala tugende tuba tulina okukola gala tugende wakati nyondo oyina kati kusanyuka busanyuse bino ebyokuwenyamira simanyanga ate kino kyaba kitya ebyo olina kati okubyerabira lujja sinakwenyamirako muganda wange sinakwenyamirako anti ngenza okulaba nga olinga nga ayagala okukaaba wenzijukira katonda wanzije ebimundu zasibikiriza sirikabisa nnaku muganda wange ndowoozaamu okubamu akafaananyi nga biganye God is so great ku kyeyo biganye naye n'omala ne weetetenkanya ne baganda bange bali badde baŋŋamba twakugamba okitegeera twakugamba empaka balali banvuma nze nkubuulira naye kati oyina kyogamba bagala kuŋŋamba ki ate olaba kati kali bana embeere bulungi
Olaba kalike wakola okukwata enzirusiyo n'ogamba nti kati maama nkugjeeko engalo motoka yiiyo mama taluluma kyali kyagundi kyakusiba lo ennyumba eno wagamba ikome wano nemugenda nemuzimba ewalala nalirowoozeza nti owaali badde ogenda ku planning okudda wali yagadde okudda nga waliwo ennyumba yeewedde jukulubira wa sister lujja mukazi nze mbeera wa sister mbere wa maama ndi mukazi nyina kuwasibwa balina kuwasa yes kale sirina kuzimba nyumba kugibeeramu nyina okuwasibwa kati ennyumba ozimba zaaki ennyumba ezo nja kubuulira ambuuliraako ennyumba ezo zimba zaaki ndaziteeka on sale wagala zitunda wala ng'ennyumba wano nga wetuuse weeti wano kati kiri oli gyali game muno mugimalirize oba netwase tugimumaliririza oba nagamba nga bweri nza mugimpe nkoleki tandikirawo thats why simaliriza nko nyumba yonna era zonna wagolo ziraba sina nyumba gyanayimaliriza nawe tukawo nti ekomereddwa ekolere bweti bwekikola ki kiri ku plan oyagala kutukuzimba otunde ofune ssente yes muganda wange kati awo boddayo kukyeyo nyina okuddayo bwenkomawo busula sisa ngenda kusula wani wamama wange naye ze sigenda space weeri ze sigenda kera kumanya kuzimba nyuma mbuzi enjibeeremu sigenda kweyombekera kati mugenda kumona mwami omwami bwajja bwati fanga ali mukojja ampe wange okuva mu ye alino binaabiraba wala ya Mungu ojja kuddamu olwo binaabiraba so kati ene bwe yasita tuyina akaseera akawanvuko tugenda kuba tulabako neewalala wooli mu kukola ki wooli mu kuzimba tulabe ate engeri gy'ogassa obulamu tulina Nyondo Rosette waali e Kampala waali e Uganda nze ne mukwano gwe personally that's why nsomuteekamu obudde bwange ne tuba nga tutambulamuko mu kaseera kano naddala nti yagamba alina enteekateeka eddayo so buno obudde bwensobola omuwa kuba nange bwe naliko e Dubai eyo yakola nange byampa amaanyi nenfiiringa at home nga ndi e Dubai kaseera tekaali kangu nnyo naye Rosette ono yabifuula byangu ebyaddala so byebyo katulabe engeri gyagasse obulamu ku kyeyo ne bitaalingira wano ewaka then ekirala tujja kubeera nga tutuula nga tufunye akaseera buli kye tulabyeko abeere nga akituwa mu bugazi that is yajja atya n'ekyozo kigaa ntuzimbe koma wano ate wuuyo n'abeera n'abantu byababe abeesiza atya era basobodde batya omukolera ebimu ku bizibu byemuyisanga nammwe abagala okubeerako n'ebintu nga bino yeffe aba Nyondo Estate Experts tuli mu kuyitamuuko baganda bange nawulira ku mulanga gw'abaana bano bakadaama nze bayita bakadaama basinga munyiga kuba nange ndi kadaama kubaga Rosette twagala okuba nga twetegekerako eyo Uganda tulina abantu beesimbwe ne baganda bange nja kuyimukiramu era ensonga lwashi tuli Nyondo Estate Experts kuzimba kuba biwedde ffe aba Nyondo Estate Experts mwakuba omulanga abaana mabakola mu biyumba esente za mugendo okukomawo nga baziridde ate mumanyi ndi mukyala mwesimbu so nga CEO ne tugamba tutaligenda ku poloti omwana yagala poloti yes tujikuwa nosawo n'ogamba nti poloti omugizimbiremu ne tukuzimbira n'obanga olina poloti yo toyina muntu mwesimbu kuzimbira mu ffe tukola ki tukuzimbira tuyina ennyumba ezitali sijagamba mbuno ziri finished kati nga bw'ogira beyo nga bweri kiri gy'olina ogamba nti nze mugimperawo nga bweri ngimaliririze oba n'ogamba mugimalirize nze nkole ki ngitwale ng'ewedde oba n'ogamba kanjigule nga bweri then munnyambeko kubanga mukola ki nga mugimaliriza n'otuwa ssente tukola ki ne tumaliriza so byebyo bye tukola Nyondo Estate Experts ekola 5.2 obuwanvu ekola 4.5 obugazi kati kali ka ero ne kaba ka ero kasobamuuko fuuti 18 kati bwe kasobamuuko okuva eno okudda eri awali ero ate gwe wawanvu nnyo kati wasoba 4.5 ne musobamu 18 kati eno space wano eri fuuti meke manju 10 kati eno twagalayo ekikomera then side wali septic tanker awana agenda toyi binabiro lino lyeddiiro ly'eno ennyumba eri shade kati side eno kisenge kya nnyinimu
kisenge kya Nnyondo. Kisenge kya nnyinimu Nnyondo Rosette. Kino kye kisenge kye. Kati side eno nabanga waliyo twamutera ekisenge ky'abaana. Twamutera ekisenge ky'abaana. Kino kino kye kisenge ky'abaana. Kati kano ke kanaabiro. Kamunju. Kanaabiro kamunju. Kino kye kisenge ky'abagenyi. Kino wano. Omuyise naye afuna wasula. Era eno nayo etundibwa. Naye akutunda. Etundibwa. Abamanyi Nnyondo osobola omukyekingako n'akubulya details ezisinga. Ebisinga nze mbikumulisa wano mu kamera oba mbikubuuliza ebisinga bugwe nawe n'obyebuuliza. So eriyo abuuza nti balugambye oluzzi kati kirabika wano waliwo entobazi n'ebirala. Kati waliwo kye bayita entobazi waliwo kye bayita ensulo. Bintu biri bibiri ndowooza bikola enjawulo. Kaakati wano we tuli ndowooza naye mulaba olusozi luva eri waggulu ne lujja nga luserengeta paka wansi eno. Kati eno tuli ku boundary y'olusozi we lukoma. Then kye bayita ekiko wali wansi ekyemmanga kati era we wali n'oluzzi. Oluzzi lwasalibwako fuuti zaalwo ne lwawulwako ne luba nga lwa kitundu lwa kyalo ffenna tulukozesa. Kati owa wano kwe kusena amazzi kwe kutwala mu nnyumba. Teyeetaaga ttaapu teyeetaaga ttanka. So eno ennyumba nayo yiyo weeri ogitunda. So kiri? Eri for sale. Yes, so mukubire Nnyondo. Abanga yagala nga bweri yaje malirize kitukola. Olubwa janagamba ntwagala tukole shi? Tutuula tukola agreement. Tujirongo tujikola shi? Mukwasa. Kyabera asaza olujo manyi lwaki najja ne ID eno. Olwensonga nti baana bangi bakaabye. Omwana akuba ekye emyaka ejo. Emyaka mukagi emyaka 8. Wallahi yamwe agenda kudda waneeno. Omwana ngakaba bukapi. Obadde kimenye nti eriyo omuntu asobola okukolera ekitu wadde nga si wa kikakyo si wa family to mumanyi ena kolera ekintu ekirungi. Bamama babya abaana baganda baabwe ba boyfriends omwana agenda nakuba ekyumba mu nyumba y'omuwala bunaabona luje kyesobola kukola yesonga lwaki nanye ne ID eno abaana baje tugole sisobola bafera kubanga esenti yakadama njimanyi bwemenya bya bwerufu. Yes. Okay. So mu bwerufu ogambe biki byokola ebirina okubeera nga biwa omuntu confidence okolagana naawe. Biki byo assurance omuntu nti ojja okukolagana n'Ennyondo asuubira bino. Kuba za agreement weziri. Zoba wagulirako. Yes. Abakuguza weebali. Basente betutuukayo. Tutuula. Ne batubuulira ebikwata ku kifo. Kyekirala awo. Ozikiriza okujja n'abantu bange, abajulizi bange. Yes. Abatuuze ozikiriza okwogera nabo. Of course. Kati ndowooza biyo. Noba nga tulina mu nkenyera. Kale. Byebyo mumunoonyeeko Nnyondo. Kati wano omulabyewo. Engeri gye kiri nti akyalinawo ewalala. Mutukize nabo tubakole ki? Tubalagewo mpola mpola.